bubo obugoye bwa Bobby Yanga bubo bwamukwasa. Laba ebyokulwanyisa n'ebikompola bya Bobby Yanga ebyali bigenda okujjako gavumenti eno ne basiba ali eyo musajja wattu. Bibyo ebintu bya military muzirabe engatto za military za maje ga Uganda, engatto za maje ne stocks za maje ne butopi bwa maje, muzirabe empale za maje. Ndowooza eri empale ya General Guti, empale ya General Guti yiri wali ziri stocks zani. Stocks ndowooza za Fande Kayihura. Kano kaledio kolo ke kali kakuba mu bayekera. Kaledio kolo mukalabye? Ebyo byasi bya Bobby Yanga ebyo bye mulabaawo. Oli kati esawo eno chifu wa maje yani wa koti masho yani erinnya lye. Bibye byasi bya Bobby Yanga muzirabe nga tezaba amaje. Amaje ga Uganda. Amaje ga Uganda. Laba stocks za Fande Kayihura Bobby Yanga yabirina nnyini. Kati kino ekiziri koti ekisaati kyekisati kya General Freeman Mugabe. Kino ekisaati mukirabe eno waggulu. Zino saati za General Freeman Mugabe owa General Court Marshal. Muziraba engato enjeru emyufu eza military nengato enjeru eza maje. Ziri canvas za polisi baziba mu store ya polisi. Enkofira ya Kayihura je ngagena okuwumula obwa igipi. Kati ono ye n'agibba. Ya right. Nze kumpale ya General Guti eyo. Ono yani mumumanyi gyali. Atawa nandwadde. Agamatama embizi gyalidde mu nsi muno. Oba alidde ebiralo bimeka eby'embizi. Mumulabye General Guti. Mumulabye General Guti. Kumbizi gyalidde mu dunia muno. Kumbizi gyalidde mu dunia muno. Naye sawe ne birwadde bimubala embirizi. If this matter of Banyarwanda is not solved, trust me, prepare yourself for M23 in Uganda. Yes, all options are not ruled out. By the way, if we want us to go back to Rwanda, we should go back with our land. Bana Rwanda, buli we babeera mu Bannarwanda bannaabwe yene enjiri gye bababuulira. N'osanga akasajja nga Kanyarwanda nga kakutunuulira nga ka enemy n'oga kano nakakoze eki. Kumbe babugamba bino. Ompuliriza. Bana abasajja bamala okutugumbula abantu, ne bamala okutemula abantu, ne bamala okubba buli kimu eky'eggwanga, ne balabanga beetaagayo ababa backinga. Ne bakwata omusaayi ogwo, ne bagenda ne baguyiira bannaabwe abali innocent, ne bakipa plantingamu. Osanga Omunnarwanda nga teyabba, teyatta, naye ng'akusosola takwagala. Eno yenjiri gye bababuulira. Okategedde, bagezaako okukulaga nti Museveni yakuumidde Abanyarwanda mu Uganda ekikyamu ekyekisiru ennyo, kubanga Museveni yasangamu Abannarwanda n'afuuka na minisita ng'amuwa obwa minisita si Munnarwanda. Osegedde, lwaki akulowoozesa nti okubeerawo kwe kukukuumidde mu ggwanga Uganda? Mpuliriza bulungi gwe Munnarwanda gwe atali musiru, kubanga abasinga basiru. Ekyo nkikubuulira. Ate obusiru si buzaale. Leka nkubuulire, okusosola leka bayigiriza kuyigirize, okuboola bayigiriza kuyigirize. Teri muntu azaalibwa nga musosoze, teri muntu azaalibwa nga aboola. Kuliraana bantu balina mentality nga zino. Nkubuulira, mpuliriza bulungi gwe Omunnarwanda tali musiru. Bw'oba tewabba mu Uganda oli safe, bw'oba tewatta mu Uganda oli safe, bw'oba tewalya ngozi mu Uganda oli safe. Naye muganda bwange bw'oba wabba, bw'oba watta, bw'oba watulugunya abantu abatalina musango, bw'oba wakola ebikolobero, ogenda vunaanibwa mu Uganda. Oba oli wa ggwanga ki, oba oli wa ggwanga ki, oba oli Muganda, oba oli Munyoro, oba oli Mulango, oba oli Muteeso, oba oli Mukalamojja, buli eyakola ekikolobero
ku gavumenti ya Museveni buli yayamba ku Museveni agenda kukola ki kuvunaaniwa bana abasajja ssebo ku bikolobero byonna bye bakola mbo bataddeko kutiisatiisa tujja lwana tujja kola biki era olwedde muli mu kulwana era olwedde muli mu kututta olwedde kye mukola mu Uganda waliwo ekyenjawulo ku kye mutusuubiza okukola era bye mukola era bye tulwanyisa okugoba osegedde leka nkubuulire bano abantu bamala okukola ebikolobero byabwe ne banoonya bannaabwe abali innocent abatabirinamu wadde abeekolera emirimu gyabwe ne bababunyisa enjiri bweti ne babagamba eno tebabaagala eno baagala kubatta baagala kubagoba mu Uganda baagala kukola ki buli munnalwanda atalina kikolobero kye yakola mu Uganda oli safe nnyo gwe yakola ekibi ojja kuvunaanibwa kobeere wa ggwanga ki ekyo nkikubuulira bw'oba wabba ttaka ligenda kuggyibwako bw'oba waligula liryo teryaganye mumpulirize bulungi bana abantu bagenda ne bakwata bannaabwe abatalina kibi kye baakola nga baagala babeegatteko oluno olutalo baagala lufuula lwa ggwanga kati buli we bagamba mbu ffe abannalwanda babanga abayita bannalwanda bannaabwe abatalina bikolobero bye baakola babeegatteko balwane naye ng'ate bo be babba bo be batta obuzibu obuliwo buli bwe buti ke kaseera ak'okuleka omutemo okubeeramu waliwo akaseera bw'olina osituka n'ogamba mayiga oli mukozi wa bikolobero ffe abaganda bwe tukola omukozi w'ebikolobero tumunaabira mu maaso tetwagala atubeeremu kwefuula nti atufiitinzemu ng'ate eri yasse bantu mbuulira gw'oyita naye olabye bw'ofaanana omutemu olabye bwe weesiga omusaayi gw'obutemu nga tolina gwe watemula kiki ekibabeeza n'abatemu bw'oba tewabba oli seefu oba tewatta oli seefu bw'oba tolina kibi kye wakola oli seefu oyo atali seefu y'oyo ayina bye yakola bannayuganda yalya nguzi yasiba abatalina musango yatta abatalina musango yabba yakola ebyo kiwulire bulungi kanzijemu ekyambalo ky'obutukuvu n'obutuukirivu ebyo bye byantamya NUP ebyo saagala nakwagala tolina w'oyogerera siriwo NUP kyekisooka kakati katutolontoke wamma tetugenda kubeera n'abanyarwanda mu Uganda olw'okuba mututiisatiisa ate bwe muba temutusobodde mu biro bye twali tetumanyi temusobola kutusobola mu biro nga tumanyi era nga tutegedde ebyo bye mututiisatiisa abannarwanda bw'oba omanyi oli munyarwanda wammwe Rwanda e Uganda okuba kyeyo olina okuddayo bw'oba oli munnayuganda nga tolina kyokiwuliramu oli munnayuganda twababuuza ekibuuzo mu Uganda muva mu kitundu ki kubanga buli origini ya Uganda Gasumba agambye mbuno abanyarwanda mbuno abakiga abanyarwanda omusajja mukazi walabyeyo omusajja omukazi wali olabyeyo omusajja omukazi abakiga abanyarwanda ekirala mbu mwalaba ebyagwe Kongo n'olwaleero lwaki mmwe muzunga lwaki mmwe mwagala ekyo mu nsi yonna I repeat abanyarwanda existence y'abanyarwanda n'okutukinako byonna kati tubimanyi ani yasomye ekiwandiiko kye twapositinze ekya Beni Kiwanuka abanyarwanda okutukinako okutuukawo n'okutuleetera Museveni okubeera awo emyaka gyatufuze Uganda tefunangako independence era tetubangako independent origin yino muwulira bulungi Uganda tefunangako independence naye ebiseera ebyo ebyankaaga Africa yonna yalimu ejjengo ly'okwekutulako abazungu ensi ezimu bazita indirectly nga bajjawo bujja muntu omweru ne bagavana abeeru ne bateekawo omuddugavu
kyekiri kye nababuuza mu vidiyo eziyisaawo bwe tuba tugenda mu kalulu ffe bannayuganda tugenda mu kalulu nga tulina ki ekitututte mu kalulu bo bagenda mu kalulu ako nga kye baagala akalulu ka nkaaga kukutula bakabaka kukutula bwakabaka mu Uganda kuba bwali strong kyekyabatwala mu kalulu ka nkaaga mu gumu nkaaga mu mukaaga n'abatwala nga bagenda kusiguukulula bakabaka ne babasiguukulula crisis zonna awo ezaddawo zonna bategeka akalulu ka 8 mu gumu nga bategeka lutalo lweruweeru Museveni n'abazungu mubiwulire bulungi ngenda be batemera neera ffe tuba tugenda mu bulu tuba tugendayo okukola ki wulira abazungu bwe olwokuba bali tebalina bwe basobola kusigala mu Uganda ng'ate Afrika yonna emaze okutwala obwetwaze nga bwolaba Afrika eze yeeyubula yabeera n'obwakabaka mwasoma ku zisonga izaani mu Afrika yonna yali eyina obwakabaka obwo abazungu ne bajja ne bagikolonizinga ne balwanira independence eryo ejjengo ne liggwawo ne wajjawo ejjengo ly'emmundu awo abazungu ne batandika okufuna badictators okubayambako basobole okusigala nga batubba ejjengo ly'emmundu awo ne zibeerawo ng'emirembe bwe gikyuka Abafrika nga bwe basoma bwe bategeera bwe bagira okutuuka ku mulembe ogulwanirira democracy kati ogulwanirira eddembe ly'obuntu kati tuzze nga tuyita mu jjenge eryo lyonna nga ne Uganda terigireka mabega kakati byali bitya byali bwe biti nabagamba mu myaka gya 5 nga bannayuganda bakola ebibiina by'obufuzi okulwana okwekutula ku muzungu akabano kaali kalwana kuyingira mu buyinza nga Abanyarwanda balwana anda kabano kakati Beni Kiwanuka bw'osoma Beni Kiwanuka history omulungi omutuufu Beni Kiwanuka yali asomye nga aleetera ddala ekintu ekyaddala Beni Kiwanuka yali aleeta obwetwaze obwaddala kuba yali asomye ng'alwanirira democracy yennyini ng'alwanira independence yennyini nga twekutulira ddala ku muzungu tusigaze obwetwaze obwaddala DP gwe mulamwa gwe yaliko kati ba Museveni nga banoonya awo bagundi Banyerere bali awo batetenkanya emigozo bano gyonna egyaliwo awo ejaddako awo ejagwawo omuzungu abalira Abanyarwanda asalawo obutakwasa ntebe butagikwasa bannayuganda baleme kugikwasa Beni Kiwanuka bakolagana n'abantu kubanga waliwo omululu ogubeera emmengo awo bafoominga kabaka yekka bakola gundi alliance ne DP ne UPC bawa Abanyarwanda bonna amagezi bonna beesogge DP eya Beni Kiwanuka kyova olaba Abanyarwanda bonna ba DP origini y'Abanyarwanda okuyingira DP kwali kuyingira kukola nkwe kukutulira muri basobole okutaataaganya Beni Kiwanuka nga bali awo munda kyova olaba buli Munyarwanda yenna wa DP era buli Munyarwanda gamba jjajja wange yali wa DP jjajja wange ye yanoonyesanga biki jjajja wange ye yanoonyesa kabanga semwogerera akalulu bababuula ne babagamba era abazungu bagugulana ne Beni Kiwanuka ne basalawo ba Museveni ne bakakasa Museveni yateeka programu ye ku mmeeza n'Abangereza naddala Abangereza ne bamutera programu yaabwe ku mmeeza gye baagala mu Uganda ne Museveni n'ababuulira eyiye ne bakola endagaano ya ntontabaala siri kutabaala Museveni kwe kutta Beni Kiwanuka ye Museveni n'abagamba asobola omujjawo era abazungu bamanyi n'ebintu
bye tutamanyi bino ebintu mukama atuwadde ekisa tuyina abaana baffe Abannayuganda ababadde mu nsi ezo abaliyo abasobola okwakisesinga data abasobola okwakisesinga ebyamakati kubanga bakuliddeyo ng'emitima gyabwe giri waka newankubadde bali Babiloni naye emyoyo gyabwe giri Sayuni. Nababuulira engeri omusajja gundi balabye ekkubo bwe yafa nakugamba genda mu medical journal funa consultant tebatera kwagala bafirika gendayo kubisoma funa consultant w'omuzungu mu abakola mu medical mugende mu medical journal mugende mu pharmaceuticals oteekemu balabye